Alternative Digital. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Sure. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. That's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Digital. Real issues, real talk. The Alternative Digital amanya Mzee Farida Bikobere olunaku lwakutaano era ng'ennaku z'omwezi ziri 20 omwezi tuli mu gwa mukaaga ate omwaka tuli mu 2025 mbaniriza programu yaffe ebeera Mighty Drive everyday Monday to Friday tubeera wano essaawa 2 paka essaawa 4 ekyenjawulo olwokutaano tuba tutunuulidde obuwangwa n'ennono gwe munnange ozaalibwawa obuwangwa bwo obusitudde oba obusudde kubanga waliwo yajja n'akusomesa nti ate obuwangwa bwo bubi nnyo ate obubwe bwe butuukirivu Mukama Katonda bwakkiririzaamu era bw'ayagala so nno ebyo nno bye bitutuuziza wano mu studios every Friday okulaba nti ate munnaye tubasomesa oba tubajjukiza nti osobola okusinza Mukama Katonda wo ne Yesu ate neera n'okuuma obuwangwa bwo olunaku lwaleero mu studios nga bwe twali last Friday nimu ne Mukose Arnold Anthony ate ne Mzee Apollo Ssebutinde. Unfortunately ate era tetusobodde kubanga ate tufuna mukama waffe bazanya nengo naye nga tumusabira bajjajja b'emirimu giteemuko katono asobole okubanga ate atwegattako mu studios so ebibuuzo byazze ebimu tujja kubanga ate tubiyisaawo nga show yaffe bwegenda mu maaso ebirala bijja kulinda ate mukama waffe asobole okubanga abiddamu byana abasobodde ebimu abiddamu natuweereza audio ebiba biganye ebijja kumulinda nga wali mu studio so mbaniriza atannatweyungako tuli live on Facebook The Alternative Uganda oba TikTok TV ate ku YouTube ojja kubanga ate otusanga The Alternative Uganda ekozesa comment section okuteekamu ekibuuzo kyo tujja kubanga ate tukyanukula bulungi nnyo ngenda kubanga atenyaniriza mukulu Mukose Arnold Anthony atulamuseeko awo nno Mzee Apollo Ssebutinde naye ajja kubanga atulamusaako batubuulira ne wiiki yaabwe ebatambulidde etya kale neyanza nnyo neyanzege mwanyinaze koddeyo bakagwa mwena abasinze gye musinziire okubona nti mutambula niffe enkyo ya leero emisana ya leero igulu lya leero obwire bwa leero kusinzira wali kubonera
video eno abandi mujubona buterevu ngeka limpia kangeka ayocha abandi mujja kubona nga bisega akabanga so naona wojubonera nkwebaza okuba nti otugobera era otambula niffe okuba nti twegeragalala ensonga teda nsambo ndala edobuwangwa enono obulombolombo empisa olimi n'obuntu bulamu bwa busoga obunolo n'obuganda so angere wakobye nize Mukose Arnold Anthony era nga ndi musada musoga nga ndi mulangira wa maadhi nga nairira butu oba waititi era nga abaganda ndi muyiga era nga abana kinsige tibakuba kigo nga naibere lienonka era nga ganoge empala nakanti fumvuga isaife kyabazinga abusoga ekisege secretary bwansolo igali anteta libwansete gaigumbulizi omukunu otalampika lulimi lwantete buti anseye bweni bwa mwiko of tibuti gatugweite rugirwangada ofana mu kifuba ati baba bali kwa kuikonero okuba nti otambuza obusoga era tugalanti tudakubanige paka mu buntonji ngotukulembera ebyanda n'ebyanda ense nense era mungane ndete Mzee Apollo Ssebutinde atulamuseeko memaloni twambe enteekoteko ey'omukuzi gwa leero n'okumanya biki bijja okuba nti tulomboddako so Mzee tukwaniriza era lamusaako abo ne baife memaloloni tutandikiraawo sanyusa nnyo basinkana nate waaw manye ennaku omusanvu eziba mpanvu era ndoze bitambula mu birabo Israeliyo watugamba bano n'ogamba nti eyo temuli maanyi gaamu nga bagamba nti eggwanga lya Katonda naye baliraze nti nasese eyo operation eyo bagiyise simanyi Ryan something nekola ki ogamba no omaye ekintu kyotalinaako obuwangiro tokyewangamu tokikola ki tokyewangamu wadde olina ebyuma banga Katonda nze kyenamuzuddeko abantu ekintu kino bakitunuulire nnyo jjajjawo kyeyakuyigiriza bw'abanga yali munyazi gwe naawe ojja n'olowooza nti obunyazi buno jjajjawo bwe yakola ojja kusigala nga obukola ki okyabutambuza lidde kubanga bano abasajja abaabo abaliddayo babadde ba expert software nagwe balina buli kintu kyonna kibbe bw'otuulira alternating kukola mundu byonna byali biki byakibbe byonna bibbe ate gwe bw'omala okuyiya formula n'ogibawa n'ogiteeka ku mmeeza kati nga bwe balimba Nikola Tesla bino byonna remote sensing z'amasimu alternating buli kintu bwamala bivumbula yafiira na ku hoteri nga mwavu buli kimu kyonna kibadde kiki kibbe ulidde naye olwokuba nina abantu tebakola ki kale ekintu ekyabalimu okubba kyali ekintu eki kubba lubaale lubaale yabalimu okukola ki okubba ye lubaale n'asigalayo mu bagabe mu baana ba nnyina abagabe ba nnyina abagabe nnyina mweru mwetufuva ffe abaddugavu lwakuba nno babadde batukolayidinga netubeera kugamba nga tuli mu kuwalagana ekintu ekyobusiru ennyo naye nga bw'ogenda okutunuulira okunoonya obutonzi bwe bukomawo eno mu baddugavu ffe bannannyinibu nabo baliikenga eno naye tebaagala kukkiriza bo baagala balagwe nti bo be basinga omuddugavu buli kiseera ki era ekyobudde olaba nti otambula wano neweewunya n'otambula n'ogenda ekalamoja eyo munda nosanga waliyo ekyaki n'ogenda eggulu n'osanga ekyaki osanga ekigo awantu wekiri nga tokkiriza nti nno kiyinza okukola ki ensonga gyobadde oyogerako omuntu okujja n'ayingiramu n'ajja n'agamba nti gwe buwanga bwobubuki bufu sitaani naye ffe tukutteko katono eno myaka 2 mweki okuva 21 ne bakuba World Trade Center naye ng'abantu olw'okuba nti no babadde balina butterfly effect olw'okuba nti akasolya kaseeseetuka kuva okutandika n'omwaka gwa 1200 okuvaawo akasolya kaseeseetuka akadde akasolya we kaseeseetuka batono nnyo babadde bakimanyi nti emunyenye waggulu mu kasolya
zirina kinene nnyo kyezikola ku bwongo bwaki bw'omuntu. Kati abantu abadde balina butterfly effect. Era kyovula abantu bano oyinza okutunula omusajja nga mugagga. Naye ng'ebintu byakola kubanga nabo ssente babadde era kyovula abantu bali babadde balina ekitundu ekyo mulimu ebisiyaga. Obwo buba bulwadde. Buba buki? Bulwadde. Kubanga engeri omusajja gy'atandika okufuna laavu eri musajja munne. Kubanga tetulwanagana Isirairi bagikubira bisiyaga. Era bisiyaga kyovula nti Iran okukwata execution baleeta moloka ya high up kuba kuwanika. Nawali era gundi Putin akuba bisiyaga mu Ukraine. Abantu bakikola ki? Tebakimanyi. Tetwaligadde ate n'ekirala Isirairi kati ekigirwanya abantu bakimanye. Isirairi Katonda sitagitekanga ku border bebabikola. Bebabikola ki? Bebabikola. Nsi teyali ku border. Obudde yalina obwakabaka bwayo nga Katonda alina engeri gyagenda ng'abukola ki? Ng'abuteekateeka. Naye ng'omuntu asobola okutambula nga bwakola ki? Bwayagala. Kyengenda ne ngamba abantu nti mumanyi nti ebisolo bitusinga amagezi. Kintu eki? Empologoma oba enjovu etambula n'egende e Congo. Nevaayo amazike bagamba nti gatwala abaana baago ne bagafumbiza mu Congo. Nagali ageri ne gajja ne galeeta abaana baagene e Uganda. Nago ne gafumbiza eno ki? Abaana. Kati go nga tegasaba passport. Nebintu ffe tulimu byonna bya kiki? Bya kiki entalo zino zimulaba mu Congo. Bayudaaya. Kuba besikanazi ebintu byabwe byonna byebyo. Zonna plani zemulaba zonna zaabo Bayudaaya. N'olwokuba nina abantu tebagoberera buno obulwadde buvaawa. Saudi Arabia bagirinamu omukono, Obusiraamu babulinamu omukono. Genda mu Protestant babulinamu omukono. Orthodox Church gye batalinamu mukono. Kubanga eyoyo era lwetalo lwolaba mu Ukraine. Mu Russia ne Ukraine. Naye ng'ate lukadde. Kubanga Orthodox Church eva mu bantu eddiini eva mu Egypt. Christianity etandikira mu Egypt. Ze piramidi ezo lwaki olaba nti zisonze mu astro waggulu. Mu alignment yaba ya gundi ya Orion. Kati by Egyptian bebasooka okubeera university wali Alexandria nga bebasomesa ki? Nga bebasomesa abo ba Plato. Naye ng'ebiseera ebyo baali nga bakwatagana bulungi. Era bw'ogenda lwakuba nti history w'abaddugavu atuuliddwako nnyo. Greece eyo neegenda ng'ekola ki? Kati bakulaga Greece nti yo yaki? Olwokuba nti bloodline yaabwe y'abazungu. Kati yo bakulaga nti ki? Naye nga olwo olutalo kati nga lwolaba olutalo lwa Ukraine lwatandika mu 3:15. Kubanga basooka ne beegatta bagenda okulaba nga Vatican yeri ku byayo. Ne batandika okulwana mwe muva abo basalaseni. Amajaga basalaseni bagundi waliwo bebayita nga baki waliwo abalwanyawo entalo ezo gye zikola ki? Gye ziva lubalwanagana waliwo ekibuga awo ekya Constantinople. Kati waliwo omukazi awo yali omukazi mugagga ng'aleeta spices azijje bwindi nga tebamanyi spices ezo wajje zikola ki? Gye ziva. Akati nga jjana bazitundira awo Constantinople egindi. Akati ne batandika okuteekawo Nabbi Muhammad abayambe balwanyise ki? Otomani gundi awo balwanyise Greece. Kati awo mwe muva olutalo Nabbi Muhammad ajja mu 500 okuvaawo mu 5. Kati ng'omukazi ono mugagga muka Nabbi Muhammad akola ki? Mugagga nnyo aleeta spices n'atunda awo spices ne zivaawo ne zigenda ne zitambulawo mu Europe
zebajjanga ebuyindi kati nabana batandikira okuvuga amaato nga banoonye ebuyindi wajja ekola ki jeri naye nga bano baali nga kyama kyabwe abawarabu nga kati olutalo olwo ne lukola ki kakati Ottoman Empire ate nayo weevaayo nga emisolo mingi nnyo gye basasulaani Vatikani ne batandika okulwanagana obusiraamu obukola ki ne muvaamu empire ya Ottoman ne balwana ne bajja bawamba eno Africa olububuuto olwo ogende ku Algeria paka ku Gibraltar ndowooza olaba ssebo naye nga awo era abaddugavu baali bakyalinamu amaanyi naye ne bagenda nga bagenda babaneutralizinga ndowooza owulira kati abalala bajjajjaffe ne badduka abalala kwe kudda eno naye nga olwo olutalo bannannyini lutalo olwo ba Kenites of Malta be Bayudaaya mwe muva ba Rothschild kwegamba be batandika bankingi nga bakuwola ssente ne basindika wasi pirate ne bakunyagako babbi naye nga Iran kakati ejja kukola ki kubanga history repeats itself. Nabukadineza jjukira bulungi nnyo mutabani we Darius addira ebikompe abijjayo bakyakala ne bamalaaya batandika obinyweramu bayibuli ebintu mu ebiri ekibatu ky'omukono kijja kiwandiika nti menemene kati banoonya paka lwaliwo Ssenga w'oyo ndowooza oba Darius naga waliwo omusajja wano yalamulanga kitaawo kubayo yagamba nti omuntu anasobola okuvunula ekirooto ekyo ekintu ekyo ekigambo ekyo nja kumuwa olwefulungo olwa zaabu kati omukazi agamba waliwo omusajja bagenda okunoonya Daniel nga mukadde nakye naga nti ate mumpe eki obwakabaka bwamwe buwedde olwo bajje bali ne bamalaaya badigida bazina amazina ga kimansulo ulidde ssebo kakati badidde ebikompe bye baali banyaze eri mu bwakabaka yonna gye banyaga obwa Misiri banyweramu ki omwenge abapashanizi sibe Bairani ne bajja ne babakuba iyo pasha ina amaanyi abantu bakuba bagikola ki ne Jesus be balaba ne Jesus ku mulembe gwa Harold ne bajja ne bagamba Harold ne bamugamba nti waliwo omwana yazaliddwa muno n'agaana ngene munoonye kasasiro saagala kumanya ulidde ne bagenda ne bagamba omusajja ono bwe tunaamugamba nti nno ki omwana ali wano bajja kumutta era waayita emyaka egi Harold n'agamba nti buli mwana aweza emyaka ebiri akole ki attibwe ebintu mu bayibuli mu ebiri n'olwokuba abantu tebafaayo kubikola ki kubivunula bulungi naye bagenda okugamba nti nno ate ono gwe bagamba mbu n'azaalibwa omukazi atamanyi musajja nga kitaawe yamukola ki yamutwala era Jesus yakulira wane waffe kubanga eno ye Misiri n'addayo n'abuulira enjiri yabuulira enjiri emyaka egi ne bamutta ne bano babadde babuzaabuza abantu era kyova olaba nti ze nabulidde ng'abalokole abagamba mbu baalokoka kubanga n'ekintu abantu kibayita obulokole tebana bakikola ki kukitegeera omuntu okubikaminga righteous ng'alaba ekitaliiwo toyinza kudira abantu bano abeebafa bafaana bwe bati abagenda ne basiiba ne mu kyaki nga ne batakola no baba tebeebase era tebabeera beebafu naye ndowooza balina okukkiriza tusabire abayudaaya bamanyi abayudaaya kye bakoze ku nsi emyaka gyonna abayudaaya entalo zonna bayudaaya obubbi bwonna bayudaaya n'olwokuba nina abantu bakola ki tebakifaamu babadde balina butterfly effect
era wano njagala nkutegeeze nti waliwo abantu bemmanyidde ddala nti bano bayudaaya abaleeta chaos eno Africa yali badde ku kino ne waliwo abantu abaleeta chaos eno ne bonoona culture kasita bagenda mu bwakabaka bwa Monte Cristo ne babutabaala ne batandika okuleeta babalikiwere balumbye bagenze banyaza abakazi balumbye bunyolo bakoze batya bavuddaawo generation zinga bo bali awo kulwana kugenda mu mbiri kuzina mazina ga bimansulo ebiduluza abantu abayonona Buganda bali wano nkale ndowooza ey'ensonga muwulidde bulungi ebimu ku bikutte omugamba wiiki eno tuyitirayo kubanga bino byafaayo birimu obuwangwa bwaffe birimu engeri gyebikwataganamu eddiini n'ebyaffe ebyafaayo nti ffe tukkiriza nnyo mu Baisirayiri betutalabako naye ate ffe bajjajja baffe tutwagala nnyo bakkirizaamu nti omuntu atindiga olugero n'agenda Isirayiri nti agenze kulamaga kulaba Yesu we yabamuziika we yazaalibwa we yakola ki naye ate ffe wano bagamba nti weepakire ogende ku bijja ebyewamu tweyagala naye nga muteekamu ya tickets n'essene mugenda so ndowooza Yesu lwaki olaba tuleeta ensonga zino si kuyisaamu nti oba tubayisaamu maaso naye tubateeka ku mmeeza na kusomesaganya mweyo mutusomese naffe tubasomese buli muntu ayigire ku munne so ensonga ndowooza tugiwunzikirawo olina n'akantu kenyongerako abantu bakimanye nti omuntu tamala gava eri buvi n'abikaminga an intellectual ffe tuli ku ground zero ku Aquarius yensi wano si Bayudaaya era maazi bwe yali edda Star of David yakomawo wano wali Stargate yensi we wali Stargate era ekyo baba balabanga international courts kuliko omukazi akutte ki pistooki n'oba minzaani kati oyo omukazi yali mu kitundu kya Santa wano gwe tuyita Nambi na Mirembe mwera mwanyina ye Hatchurizi ye mayanja mu Bwakabaka buli obwaki obwengo obwobusaale naye bw'otunuulira oli agenda n'akulaga eri bagenda ne bakola ne bafominga ne bateekayo New York ninga ffe tuli mu ffe tuli ku Old York kubanga ffe tufuna equinox ya Sun March 21st ne September 23rd kati abantu kye balina okukola bakimanye they have to go back to their roots ne bayita bajjajja abwe ne bababuulira nga bwe balaba nti bajjajja ba Egyptians bayinanga tombu mwe babaziikanga lwaki babaziikanga nga babakuuma butiribiri ba pharaohs nga babaziika mu pyramids kubanga bwe babeera ne first information yalina okubuulira twatambulanga tutya mulina okuddayo mu backup y'abajjajja mmwe ne bajja ne bababuulira oba ne babaloosa era bakirabira ddala bulungi nti ne mu Bayibuli mulimu okuloota ti kabaka n'aloosebwa n'aloota ente 7 enkapa n'aloota ente 7 enjimu mu Egypt Nabukadineza n'aloota ekibumbe Daniel yasobola omuyamba namugaba omanye nti oli yamugamba nti ente 7 ensava egyo myaka gya kyengera ente 7 enkapa njala kati ebyo byonna n'olwokuba bano babadde bakwata Bayibuli nga batambula butambuzi muwawa ne olina okuba ng'okola ki ye tebabalimba bannaye mbagamba wano mu kamera tebabalimba nti Bayibuli nkyamu tewali kitaliimu n'olina kusooka kutereeza kitundu kiri musiraamu akiyita ki obulaadi omuntu atooka era ne Yesu yennyini yabagamba nti sajja kudibya byaki byabuwangwa na nnono ebya Kaisaali bisigale nga bya Kaisaali n'ebyomu ggulu bisigale nga byaki n'ebyomu ggulu omuntu okufuna third eye oteekeddwa okubeera ng'olina obuwangiro oba muteekeddwa okuba nga ku famire mulinako omuntu alina obuwangiro omwawule
kubanga si buli muntu tabeera musamize kino abantu bakikole ki bakimanye nezi njagala mbategeeze kakani singa tetubaddeewo kweno new millennium netuddeyo nemutabaala netureactivating netutabaala abantu waliwo ekintu kyebazanya n'abo abasajja kyebabadde bavuga ekya new world order bakiyita kyakuzanya obuzibu buli nti buli ogamba nti singa tetwaliwo netutabaala bo bakirabanga kya bulijjo ekiwuka ennyo nti mutabaaliraani lwaki bituyambirawa Afrika babadde bamanyi gyeraga waliwo wano abazungu abo besikanazi they are musters bani abajuju abasusutanga wano gundi Gaddafi baveeko bani abasusutanga Mobutu bani abamuwanga amagezi but classmate cha ending up chita bani abasusutanga Saddam Hussein yali nabo nakuba Iran emyaka 8 kumbe abantu millionaires Biri. Neba kulinaku lw'ebisolo bamusaddaaka lwe bamutuga Bani abasusuto wawan. Abasusuto waffe. Anti mutamanya abantu bangi obalaba ekintu kyamala kivaamu najjukira nga naye yakikola ki yakibeeramu omuzungu tali omuzungu muntu muzibu lwakadde omuzungu omuntu gwasembayo okuba ntamwetaaga emuddugavu omuntu alina kale eno tamwetaaga naye n'amuddugavu temweyagala nti kubanga obe kubanga n'abalina kala tetugyagala twefumba mu kizigo tufaana n'omuzungu anti busiru kyenkugambe nti butterfly effect omuntu obwongo kasabanga tebubuuka kubanga wali ne bayibuli ekyogerako nti bwe muli ntegera mulitambulira mu bbanga ng'empungu si kulinnya ennyonyi nga bano abantu ababasiru bwe bakola ki babeera bwe balowooza naye muntu okubeera n'obwongo nga buli all the time buli ku reconnaissance ku super ego kubanga obwongo buli bubeera nga tebuli ku super ego kibanga nga bwona okwata ekinyonyi n'okikuba ekiwaawaatiro tekiba kyasobola kubuuka naye omuntu olina okubeera n'obwongo nga all the time buli ku reconnaissance kati ekyo kyekisabaddeewo ki kubanga oyinza okutunulira abantu nga baga balina obwakabaka ne obwakabaka muli bantu ki abalina obwakabaka nga temusobola nakumonitaringa stars ntambula zaazo temusobola kubanga crown alignment ya crown yekulaga nti kati ku nsi kabaka kwali era singa tetuzeeyo ne tuyita mu kitundu wakati bano abantu baali babasiriwazza yesu adda tuwadde tulina kuddayo ne tunoonya ekitundu kyekkobaane lyanyina abaki n'abagabe eryannambi na mirembe ne tulizaawo kubanga abakazi be balina buli kintu be ba oleta be ba manufacturer b'omuntu naye bwe tojja kufuduka eri nazaalibwa omukazi atamanyi musajja tukkiriza ne bamubuuza ate yesu kozi oli muzuku ogamba nti ova mu lulyoki naga mulanye n'alanya nabaga mulanye ne boogera ebika 12 bwe baatuuka ku kya Dawudi n'agamba oyogedde naye ekika kya Dawudi kye kirina emunyenye ya maazi eyebwa amagulu nnyondo kubanga yesembayo ng'oggyeko ate gundi ng'oggyeko flying rhino oba gundi ekika kya Dawudi n'abagamba nti oyogedde yali talina kitaawe yasinziira mu kitaawe yamukuza ebyo byabubbi nga n'omukazi yali amaze omusasula bw'ate n'amulaba ng'ali lubuto ate ne bamutikka omwana nti mutwale emisiri ate ne baagala okumuttambu yafunye olubuto nga ebintu by'abannaddiini balekeraawo okubuzaabuza abantu bakimanye kino nkyogerera wano mu TV abantu bakimanye nti buli lw'obuzaabuza abantu olw'ebyenfuna abaana bo bajja bisasulira wano abaganda baali b'amaanyi nnyo ng'era abantu teboogera
kale ndowooza ey'ensonga tugiwunzikira awo lwakadde tudde ku nsonga endala ey'ennono era nga eno ensonga maama waffe era Nanyombi akomyewo era tumukomezaawo okubanga asomesaayo abantu baliwo omusomo mala. Ennaku ensangi zino Ensowole zituyitiriddeko naye nga zino Ensowole zituyitiriddeko nti abakyala bava mu kika gye babafumbiddwa ne batambulakokko ebigere ne batunda ne bafuluma mu kika ekyo ne bagenda mu bika ebirala. Era abasajja bangi ensangi zino bawunzise bakuzizza abaana abatali baabwe. Edda wakuzanga omwana nga si wuwo naye nga wa musaayi gwo. Kikyentegeeza kidi wakuzanga omwana nga si gwe amuzaala naye nga muganda wo mutowo ayinza okuba nga eyamuzaddemu. Kubanga edda bakuŋŋaanyanga ab'eŋŋanda zaffe okuwanga obukuumi tewabeerangawo bapakasi, tewabeerangawo bantu batugambe nti oba abatulundira ente oba batukumira waka bashamba boy basikaali. Edda wabeerangawo wa luganda lwo. Edda nti ne Ssengaawo bwe yagendanga mu bufumbi yaleetanga omwana wa mwannyina n'amutraininga emirimu. Bwe yabanga oluusi nga tazadde Ssenga yawangayo omwana ono n'afumba naye n'amuzaalira oba n'ayita muganda we mutowe. Naye ensangi zino bigenze biggwawo y'ensonga kyolaba nti osanga omusajja nga mu baana abasatu abaana baalina alinako owe omu abasigadde nga si babe. So kati wano tulese maama waffe addemu atusomese lwaki bassenga era kyamaki ekyabiranga emabega bassenga baffe okusitula abaana b'abannyina bagende nabo mu bufumbo. So nabyuma tuweereze omusomo guno zire bwetukomawo tulabe engeri naffe kisobola okwongerako oba okuggyako oba namwe kimusa okutuwabula oba naffe okubawabula. Weewaawo nga bulijjo Nanyombi Tezikoma sowooza muzzukulu akakutomba ziri buli mu mukyagwe. Nze mbakubira ku ya Buganda mwenna abakalidde okukirako enkuname mu njaya oba enkulembe kukalira mu kiteeko. Olunaku olwaleero nzize n'emboozi eno naye bwe banga ekukutteko bambi gigabanyizeeko n'omulala. Obadde okimanyi nti mu Buganda omwana omuwala asobola okufumba mu ddya lirimu ne Ssengaawe, kyokka ate Ssenga tasobola kufumba mu ddya lirimu ne muwala we. Munnange nazzi kuno omulembe guno nga tegunnabanga bw'ogulaba kati tewaalingawo baawusigaalo bameidi oba bakiyambi, naye ate abakyala b'edda baabeeranga n'abaana abaabayambangako emirimu. Olowooza baabeeranga n'abantu bange biki? Omuwala bwe yagendanga mu bufumbo yatumyanga akaana ka mwannyina akawala ne kamuyambangako okwoza ebintu, okwera oluggya, emirimu ggwe gy'olaba nti obusigaalo gye yandikoze. Yamuyambanga ku mirimu kyokka ate mu ngeri y'emu nti yabanga amuteekateekera ebiseera bye eby'omu maaso. Era singa omwana omuwala yalemererwanga okuzaala, muwala we ono gwe yaleeta oba mutowe tekyabangamu sitaani okuba ng'azaalidde bbaabwe omwana. Omulembe guno okwawukanako ne guli gwe njogeddeko. Tugenze ne tuleeta abantu be tutamanyi bwe tuleese baawusigaalo waka kutuyamba ku mirimu ne batuyambira n'abasajja baffe. N'abaami nno bwe batyo. Awaka tewaabeerangawo ba house boy, gamba bano abalaalo, abapakasi nedda. Omwami yaleetanga muzzukulu we oba mutowe. Olwaleero tufunye Ensowole mu mpya gye tuva. Bannyinaffe balina abaana b'abapakasi naye nga bamanyi nti baabwe. Naye wabeeranga n'omwana nga si wo naye nga wa musaayi gwo. Kyovola omwami Omuganda nga bamubuuza olina abaana bameka ng'akuddamu nti omusajja tabalirwa nzaalo. Kirowoozeeko. Muganda wange ow'obuwala ogenze mu bufumbo olese obusigaalo ogenda musasula emitwalo 10 buli mwezi. Olaba otya ng'olese mutoowo oba omwana wa mwannyoko n'omusasulira school fees buli ttaamu.
kitwale nti ze ssente ze oba zewandibadde owa maidi ono omwana wa mwannyoko ono oba mutowo omuliisa omuweerera akuyamba ku mirimu kyokka ate ng'ayiga kubanga buvunaanyizibwa bwaffe ffe abakulu okuteekateeka bato baffe ffe bassenga okuteekateeka abaana b'abannyinaffe mu ngeri bw'etyo bajjajjaffe baali bagezi nnyo tebaaleetanga muntu w'ebweru kubeera waka mbu mukozi kiyambe nedda omukyala yaleetanga mutoowe oba omwana wa mwannyina nkuzeeyo we natandikidde nti omwana omuwala asobola okufumba mu ddya lyerimu ne ssengaawe anti ssenga bwe yalemererwanga kyonna ekigaanye okuuma amaka ge yaleetanga omwana wa mwannyina n'atereeza ssenga ebimulemye kakati ate ssenga asobola okuba ng'ali mu bufumbo mulamu we n'awasa muwala we onaamuyita ssenga kyokka gwe omwana omuwala gy'ofumbiddwa ekika ekyo oba mu lujja omwo ssenga awo tasobola kufumbirwayo kirowoozeeko tuleese nnyo abantu b'ebbali be tutamanyi ne bawamba amaka gaffe munnange nno nkunyumiza ki mwambala buzibina bw'olaba atadde omuluumu ku bbega ng'omanya nti ekiyungula kyakudda awatali ggumba bw'ati ono ne jjajja mwami oba ssebo njogera ku muzeeyi taata bwe yalya ku kyennyanja ne kimuwoomera ye kyeyakola kukirundira waka y'ensonga lwaki leero nkugamba ti ndi muzzukulu wa Kakotombaziira era nga ku ludda olwa nnyabo ndi muzzukulu wa Gabunga esagala buwaya mulowooza obudde tebundiridde ow'empinga kankwate mu lw'engabi njolekere nakaseke empwedde bulemeezi mbuuze ku nakabutuzi Ssaabasajja Kabaka. Kale ndowooza maama wange Nanyombi Tezikoma muwulidde bulungi nga agezaako okutulungamya ku nsonga eno. Ndowooza ensonga eno tugibuusa amaaso. Omwana omuwala gy'afumbiddwa ssengaawe tateekeddwa sijagamba tasobola kuba ennaku zino tebasobola naye tateekeddwa kufumbirwayo naye ate ssenga gy'afumbiddwa mwana wa mwannyina asobola okufumba naye oba asobola okufumba mu kika ekyo kyakugambye nti mulamu wa ssengaawo naawe asobola okuwasa oba bba wa ssengaawo asobola okweddiza n'akuwasa nti yasobola kyolaba nti ewaffe ng'ebusoga omukulu tasikira muto nti nze manze mukulu so muto wange n'afa so amusikira naye ate nze bwe nfanze omukulu muto wange ansikira kubanga nze mba singa taata waffe aba avuddewo tukisobola nti omwana omukulu ebiseera ebisinga yabeera omukulu w'olujja olwo kati aba afuuse taata kati taata tasobola kudda ku mukamwana so embeera bwetyo bwe yalibadde nti aba mukamwana literally nti mu butuufu bwabwo naye olw'okuba nti yaba ayinza okufuuka omukulu w'olujja tateekeddwa kuba nti ye atwala mukamuganda we ensonga kyolaba bwe tugamba nti mukamuganda wo otusobola okumutwala nti mukamukulu wo gwosobola okumudya mu bigere ensonga kyo bagambye nti okendeeza Ensowole abedda yaleetanga muganda we nti singa mba ngenze mu lutabaalo mba ngenze okupakasa omukazi wange n'afuna ejjakkirize tagenda wabweru muganda wange asobola okugyawo obuzibu obwo singa wazzeewo ezadde liba lya kika kyaffe nti yensonga kyo bagamba nga omusajja tabalibwa nzaalo ng'akimanyi nti muyinza okuba mulimu owa muganda we naye aba wa kika ekyo naye kale kansookere ow'Omumbejja maama wange omuwulidde ng'asomesa akagambo kotuwagikayo kali akakuta omugamba oba gwe ndowooza ki gy'olina ku mbeera eyo yennyini kubaffe ab'omulembe gwo n'okuwulira obuwulizi nti oyo omugjawo olaba owulira buwulizi ng'oli ku distance naga nti yakwanye bukwanyi
naye tutena bukakafu ne buvale lugambo kati okuleeta omwana wa mwannyoko nti jangu wano singa yabinnemye osobola okukwata so mwana manyene naye mujjawo kirese kyongeddeyo nnyo bulala nze mujjange simwagala asimwetaaga era nze saagala kumanya gwe nebala omubeereyo nze saagala kumanya nze sina nkolagana naawe naye nga tosoboke naye bwe tudda ku musomo gwa mama waffe agambye nti tubeera n'abakozi ewaka betusasula ssente akuyambeko emirimu egyo naga singa omukozi oyo oleetamu omwana wa mwannyoko oba omwana wa muganda wo nobeera ng'omusasulira school fees n'akukolera emirimu oli omwana gye yali badde akukolera ekyenjawulo ekiri mu kyo nti omwana wa muganda we togenda mutwalanga mukozi era bw'anaddayo ewaabwe agenda kugamba bambonyaabonya banfuula mukozi ewaka mbakolera emirimu baana be baba batudde butuuzi oba ye talina mulimu gwakola naye erabira nti ekyamuleesa kunnyambako ku mirimu essente ze nali badde mpa omulala nzimuwe asome ate ne mwannyoko ajja kunyiigira nnyo waleeta omwana we n'omufuula omukozi mu makaago so nti kyandibadde kirungi bw'oba olina obusobozi n'omuyamba ng'ali gy'ali oba ne bw'oba omuleesa ewuwo n'atabeera mukozi because bw'ona omufuula omukozi olw'okuba oyagala omuyambeko school fees era kigenda baawula ne mwannyoko yabadde tasobola kuyamba mwana wange alina obusobozi n'amufuula omupakasi awo bwavu buno n'akukolimira abantu ennaku zino bakolima so nti kyayogedde edda byabeeranga bisoboka naye nze njagala tukkiriziganye ne reality eriwo nti emulembe mwe tutambulira ne bajjajjaffe gwe baali mujanjawulomukko nti edda abantu baayagala ng'akwagala ate n'akwagaliza eggulo twabadde mu discussion noleeta point n'ogamba nti edda bajjajjaffe baawasanga abakazi 4 ngera yazimba ennyumba ye ya bisenge nga 5 nga buli mukazi alinako ekisenge buli mukazi alinako ekisenge n'ekisenge ky'abaana nti era abakazi abo baayagalananga nnyo era nze ndaba beeyita ba mukulu wange muto wange nze simanyi ne wobeera muto wange nga tetuzaala so nti ebyo ebintu edda abantu babakuzanga for that nga bakupreparinga ekintu ky'oba ogenda okuyingiramu kyova olaba nti basobolanga okubeerawo kakati ennaku zino tukula differently nti omwana omuwala bajja kumukuza ajja kugenda afumbirwe bamusibe empeta teri musajja takkirizibwa kusiba mpeta bakazi basooka mu kakati ekyo bwakikola oba ovudde ku kisuubizo ky'oba wakolera eri omukyala nti kakati ekyo ekimuleeta obusungu yina okulimba kunyiiza omuntu akulimba aba akunyoomya aba anyoomya intelligence nti gwe amagezi gaago g'oyina tegajja asobola kutegeera nti kino kye nakugambye bwabadde bulimba so nti byayogera bituufu byandibadde bikola naye omulembe gwe tuwangaaliramu gwanjawulo abantu tebaagaliza abantu baayiga obulogo ne bw'oba omwagala genuine liye ajja kufunako ensaalwa olw'abaana be olw'okuba basoma ng'ababe tebasoma bulungi mu kiraasi akole akabi abaana bo so nze kyova ngamba nti omulembe gwe tulimu guno gwanjawulo nnyo n'ogwabajjajjaffe singa omwami aba ayina omukazi you can never n'omukyalo ekyayinza okukola mukyala munno ayinza okuba nga mukyala mukulu ali oke ne mukyala muto gw'oleese ate n'atabangula amaka so buli mukyala abeere wakuza abaana be toteekawo nnyo mbeera eyinza kubagatta kubanga embeera eyo oyinza okwagala okugatta n'oyonoona kale Mumbejja oba mutuufu bw'ogamba nti omulembe abedda banyinaffe bamamaffe babasomesanga babakuzanga kubalaga nti omwami bamuhandolinga bwebati bakwata amaka bwoti bwokuza abaana bwoti bwokwayaniza abagenyi nti ensonga kyobadde ogamba nti jo twaba twogeramu nti abedda ennyumba yabeeranga emu ngehawuzinga abakazi 3-4 naye nga tebalina buzibu emirembe gyakigira nga gikyuka nalinga okubaawula oli n'abeera ebuziga oli n'abeera ekisaasi olowooza lwaki baabaawo naye nga ate okulaba nti ababeeranga abamu baali bakwatagana naye bano bebaawudde bakonagana bayombagana tebakyagana kukola ki ensonga n'okusinkana muzinja kujja then kati ate omulembe ogwavaawo netuka ku serigamba nti ne bw'owulya buwulizi nti Mumbejja ne bw'owulya buwulizi
nti bawa ina ni waba mukozi muno gwalina ku mulimu atamanyi namumanya naye nga ate mukubira essimu nga babuga kuyamiremu ekyo kyokka kimutabula n'agamba onyendako ki nti emirembe gigenze gikyuka tulina ebintu ebyaffe ebitugenze tusuula nti edda twakulanga nga ffe n'abaana ba taatawo omulala babaganda bo pyuwa muganda wa taatawo abataatawo ddala kituufu ekyo kituufu abaana bataatawo abalaba ku mabbali babaganda bo bannyoko ddala olwaleero buli muntu ali ku famire ye olubazala pap kasamwako nawe obuti bunafuna amakage abatagala kumanya nti oyinza okubanga mumbejja mutima gwo mwanjulu kufu oyagala okuyamba banno naye nga ate banno boyambye boyogeza okuyamba bagamba atulagerako yayina ku busente alabanga wamaanyi nnyo so nekireetera abantu abamugamba nti bwekiba bwe kityo kansigaza abange bano ekika kijja tugattanga emikolo gyekika kagitugatte naye obusobozi bwange kambwesigalize sina kyakukola tine basenga abaffe olwaleero oba banyinaffe otya okumuwa omwana wo nti agenda akole ki agenda amukuze amutraining amusomese one senga etali mu bufumbo ajja kuba byomusindikidde omwana wamusomese era amusomese bya bufumbo nti omusajja mukwata bwe bati yajja mugamba musajja wakubonyabonya komawootule nze situdde bwadde wa mama wange mama nakiyombekedde yajja mugamba musajja takujoga like tebasomesa abaana baffe bana bugumiikiriza soko kiwemu obudde fana ekisookerwa akagamba tuula naye nga abedda bagamba nga soko kwatizaamu era nga bagenda ogamba nti vaayo namazima nabo balaba nti muwala waabwe bamutabani waabwe agezezzaako naye ffe olwali amagezi agasookerako ddala gamba akola ki kyekyo nze situdde vaayo gwana abasoose bw'oba successful n'oguma n'ofuluma ogusooka ogwokubiri ogwokusatu n'ogamba kati tugenda tukyale nga sengaawe yali badde akuteekateeka ate ateeka ddogo muki mu luwombo ateeka ddogo mu mikolo tinowekanga nti emikolo egyali badde gibeerawo gigattulula nti wesanga nti omwana abadde mu mirembe nebbaawe nga tebanayanjula tebanakyala ng'emirembe gibaira mingi naye mumala emikolo bwe pap neweebuuza nti abaana bamaze emyaka 10 nga bali bulungi ate olaze mumikolo ate obufumbo buweddewo kubanga basenga baffe bakojja baffe bajjajja baffe emitima gyaffe gyayonoonese so nti maama wange ensonga gy'asomesa yali badde entuufu ddala ey'ennono naye emitima gyaffe emibi gituleetedde okusuula ennono empisa obulombolombo n'ak'obuntu bulamu ne kafwa so ndowooza eyo ensonga muzee kwatirawo akamansukira nze nseka nnyo ng'ekikikusesaawo muzee mazima ddala wano mu Buganda abasajja 100 abasajja 100 lulamba oyinza okusangako omusajja ogwo abamanyi kiki omukazi awasibwa atya ekyo kyo kituufu muzee era omukazi gwawasiza ddala mu ddiiro kubanga bangi nnyo kati omulembe guno bagenda ne balabanga tufulumize entebe mu kwanjula ne tuziteeka ebweru naye lwaki bwe tufulumya entebe ne tuziteeka ebweru zonna ate abagole tubaleeta mu ddiiro nga twaliriddemu ki emikeeka era kyekisooka okugabwa akattamukago bamala okuleeta jjajja bamala okugabula akattamukago n'olwendo lwaki lw'amazzi omugole omusajja n'addayo n'aleeta ki ne banne ne baddeyo ne baleeta ekita kyaki ky'omwenge okutamiizaani taata sorry jjajja mwami kubanga ono wabeera mukazi we lwakuba nti guno omulembe gwayonoonese jjajja mwami yenanyini ki yenanyini yagaba omwana yagaba omukyala we era kyokola buli wogenda mu bbaala nojolaga jjayo omusajja natandika okugulira mukazi w'omwenge baba mututte era omusajja waddemba okomplaininga nti abadde anywa zange
Bweddo banywa omwenge gwange ono yaŋŋambye nti Mwanyina. Kati ekyo bwekiteeka wali n'omaliriza ekyo. Magatu gwe bakuba kyala Uganda mu bbaala. Lwaki otwala gw'otaagusobole kukulira mwenge? Okyaba? Tutambula. Omukazi ono buli lw'omugula manya nti oba oguze obugagga agenda kuzaala. Era akatta mukago kali kookoze wa jjajja. Omukazi ono bwabanga yalina empewo ezaamutuulako nga jjajja abatuuza ajja nazo. Mukazi kyekyadizanga omukazi ono n'addayo ewaabwe ng'awedde ku mpagala kubanga omukazi ku myaka 4 mu egi kwaga yabaggwa kuki olwo afuuka kaddulubaali. Era oli waddembe omukazi bwebanga wamuwasiza ddala mu butalamu n'okusaba ekibbo n'akijjayo n'oyita bajjajjaabe ne bakulagula. Oye kadduki? Kaddulubaale. Kati kaddulubaale oyo mu butazungazunga ng'awedde ku mpagala yagendanga n'aleeta omwana wa mwannyina. Anaasikira ki? Eddya. Essanduuko eno. Ti ne bw'onoomuzaalamu tewali kibamenya. Mu kifo ky'okuleeta mu kifo ky'okuwasa omukazi omulala aleeta emize mu baana be layini eba esigadde etambula bweti. Mu layini yaayo. Ekyabantu kibatakola ki? Kyebatafaako nnyo. Era n'abantu batono nnyo kwegamba siyabya luwombo lwa bannaffe. Omukazi buli lwogende waabwe n'omusasula bwakwa mukwanjula. Wano abantu abalina enkola ennungi ya kisiraamu awo babawoowera. Olumujja mu nnyumba mu ddiiro wano mu lujjamu bamuwoowera. Ne bw'abanga agendeddeko hanemuunu enkyafu na lubuto bugenda okukyanga aliki ng'oli ku magoba ku mutwalo guli gwakoze ki Gwawaddeyo. naye kati bano kati oba miliyoni baagala 3 na mirembe okugatta kati yafuso byanfuna kizingaga bagamba bw'ozadde omwana leeta tumubatize yokano omubatiza ali abatiza ki yali ayambulula abantu ku mugga. Omwana wange omuto bebi aliko kisiraani ki kyabajjajjaabe. So bino bibadde byabuki bya bulimba bya bubbi. Bibadde byaki bya bubbi. Nengo abantu banna bakola ki kuzuukuka. Kati tugezaako okulaga abantu nti abaaye nti obuwangwa kintu kikulu. So oli kyasomesezza n'agamba nti abakozi. Yes. Ekyo kibadde kirina okwapeninga kubanga enno n'abantu bagikola ki bagisuula nga tebalina side eye erengera ki amaaso. Oli kyova osanga omukazi naga te omusajja omusirisiru nayagala omukozi si mukazi ayinza n'okubanga akusinga ensumika. Okitutte wala muzi. Nedda ate okwogerako obwogezi bamute Ssenga we yamuteekateeka bulungi namukyaza egindi lwakitula. So we have to be very careful. Abantu bwe tuwogera wazino kati emboozi nga zino tusomesa naye abantu bakola ki tabiwa amatu. Bw'omukazi akwatiddwa omukisa n'ofumbirwa omusajja nga olabe waabo walungi watereevu. You have to be very careful okulaba nti olabirira omusajja wo. Era muli baddembe okuteesa n'omuganda mubaze nno nze mpeddeko ebintu ebyo mbikoze ki amani gampwedde leka ngende noonyeeyo mu baana baki baba nnyinaze ndabe ani anaakuyamba ki Anakuyamba-yambako. Bano abantu bawana ebintu ebimu babitwala nga kati ng'onaabo uno yayogedde ateeza omukazi abeere eri wa olina okubeera ne mujjawo mu nnyumba nga tukolamu kukuuma butiribiri omulabewo tomubeera ki tomubeera wala atenze oba omulabewo oba omuwadde access akutuuka. Ekisinga okuneewuunyisa ye Omumbejja alirake nti oba katugeze ayinza okuba nga mwana ye mukyala mukulu naye osanga omwana omuwala nga maama we namba 3 mu makaago
naye agamba tagala mujjawe naye webuuza nti singa taatawo tefuna mamu nabe namba 3 bali kuzadde gwe nze waffe banyinaze tebanjagalirako ddala kubanga nnyabwe yabagamba nti kitaabwe si yabazaala si yanzaala tebankola ki naye nze sifaayo kubanga nze nzadde abaana 10 wenjogerera ndi mbazzukulu 7 kakati ate baabalala bo bano abatanjagala ate babazaala bafulumyawa bweru kati ekyokubiri ne batandika okwagala okulowooza nti bo be bajja okutegeerera nze naye nga ne lubaale gwensamidde mu kasolya ne mmutereeza nga yalema kumpi emyaka 6 mwaga tebaagala kumanya bagamba oyo alina ebyawongo naye alina ebyawongo yazadde tuzadde oke bazadde azadde abaana be nze buli mwana agira bwati tewaliwo mwana okujjako okundeetera esaati buli mwana amaze wakirangulire ki esaati ekyo kyenebaliza ki katonda ampadde nenkola ki nenzala ne abakazi bwe mutejjeemu kunyooma n'okuddayo okunoonya obuvo bwammwe mwetereeze n'abaana be muzaala babeera biki bisasala kyova olaba nti waliwo bagamba nti abaana ba gundi ne babeerayo ne bagamba nti ebyana by'omukazi oyo tebagamba nti ebyana by'omusajja bagamba nti ebyana by'omukazi oyo lwaki babiyita ebyana biba tebiina anti ovola abantu waliwo abakazi waliwo ekintu ekirala abaganda kye boogera nti bagamba nti kyo naawe kikazikazi alina omuggo yakuba okitegeera gundi yawasa ekikazikazi alina omuggo yakola ki oba bategeeza bwenzi kibanga omusajja bwayogera mu maka ge n'agamba ti mpunyirwa emmese mu nnyumba muno naye yakanagikwata nze nayo kiki obwo bwe nabo bwenzi era omukazi bw'abanga mutegeevu ddala bwagenda bw'oyogera ekigambo ekyagala ompisa mwenzi kubanga yalina ekituli waliwo emmese ekola ki eyitamu so we have to be very careful kubanga wano n'ebintu abantu n'ebigambo ebyogerebwa ebyenkuluze tebabikola ki tebabitegeera efe bwe tubayo ne tubijjayo tubibaweeko bagende ate bongere okukola ki ne abakazi oba banyinaze mwenna mbabuulira kubanga buli mukazi mulabanga mmange ate mwanyinaze muddeeyo mumanye ki kye bayita munoonye obwannalongo bw'ensi bwatambuzibwanga butya obwannambaga mukalubowa bwatambuzibwa kubanga nambaga abeera muntu mukulu nnyo mu nnyumba mukasolya ng'oggyeko namirembe nenze nga ndaba nti batambulira mu bitundu bimeka abeera muntu munene nnyo nnyo nambaga mukalubowa era abantu wano babaddewo nga bagamba tuyankobaza mbogo beyita bweyisi beyita buki beyita bweyisi kale katuwumulamu katono nnyo ndi wano comments bagamba Omumbejja nga mukamba ko bajja beekabye banga gye bali beekabire kale lwaki bakaabe babeereyo nange mbeereyo Omumbejja nze kankubulira ekintu kimu kyendaba Omumbejja kakati ffe tusajja kudde tukuze ne ofubanga nnyo okulaba nti kale mujja bw'abakkiriza oba kale kubanga bala ayinza okutuula ayinza okuyitirako empewo ng'agenda okukola n'omukazi waliwo okiwuliddeko akuyitirako empewo gwe kennyini n'omukkiriza empewo yo yennyini nemukkiriza okiraba kati omukazi oyo abeera mu biiki okumuleeta n'obeera naye ne mufumba ensaka yammwe ey'enva ng'eri etya eryemu abaana bammwe ne mubatuuza ku lujjuliro nga luli lutya lulirumu ono obegera owuwo n'ono wamuno omukola ki omubegera amata baagaleese malungi muganywa nga gonna mukola ki munyala wamu kubanga waliwo ebintu bingi ojja genda okwetegereza ng'omukazi oli gwagamba gwasindiikiriza nga bamwakaddiye bazzukulu be be bakwatiddwa lubaala eri bugagga bugenze kubanga abantu abasinga obungi balowooza nti bino ebyefuna bino ebyoku nsi zeki bwe bugagga
ne ekintu lubaale bwe buki kubanga byebisumuluzo okyali kubuwangwa nennono tugenda kwanga tuwumulamuko katono nnyo bwe tukomawo tujja kuba nga ate tweyongera ne topiki yaffe endala munange nkubiriza nnyo tubeera mu kuyiga na kumanya osobola okugambako munno naiba friend ffenna ne tuyigira wamu kubanga kati obuwangwa kekadde tudde ku buwangwa waffe tuwumulamuko katono nnyo tukomawo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. The Ugandan National Museum, a place where unforgettable memories are created. Traditions are found and a connection to our Pearl is reinforced. It is not only a testimony to the history of our nation, but also impacts knowledge of cultural and natural heritage to the present and future generations for their enjoyment. Through a variety of activities and exhibitions, we gather to discover our traditions and create new ones. The Uganda Museum is our country's cultural icon that makes it accessible for the next generations to come together as our story unfolds and represents the interplay of our country's past and present. It is in our history, but also in how it has evolved to embrace optical satisfaction and new influences. Our identity as a country is not only a moment in time, but also a journey of where we have been, where we are, and where we are going. We invite you to experience the authentic heritage, rich history of Uganda. Welcome to the Uganda National Museum. This message